Mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle, nze Morishid Segawa. Abawagizi ba Mathias Walukagga mu bitundu ebya Busiro East embeera sennungi. High Court olunaku olw'ejjo yawadde ensala yaayo naddala ku musango ogwatwalibwayo bannamateeka ba Walukagga. Kati nno bigenze okuvaayo nga issi yali ntuufu. Era High Court yegamba tukkiriziganye na issi kyeyagenda maaso n'okubeera nga muganda wange esalawo. Kati njagala nkubuulire olwokaano luno eno kumpi kati lusigaddemu abantu ababbinkana ennyo bali basatu. Medad Lubega Sseggona oyo incumbent, waliyo Aji Kiyimba wa NRM, waliwo Magora Emmanuel oyo nno bamumakadi ya NUP n'asalawo okujja ku bwannamunigina. Era agamba ekibiina ku guno omulundi bannange kiwande kunze ddusu nsobola okujjayo ekifo kinene ekya Busiro East singa bana bageze maaso n'okubeera nga banzira emabega. Kati kakati Walukagga yasobola okubeera nga anominatingibwa naddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi njogera ku Oktoba omwaka guno eno. Era wano issi negenda maaso n'okubeera nga ekkiriza negamba okusinziira ku mpapula z'oleese ekyamazima osaanidde okubeera nga ovuganya ku kifo ekya Busiro East constituency mu Wakiso district. Kati bwe twagerera saawa zino eno embeera eriyo si nnungi. Ono tamanyi ki kyagenda kubeera nga zzaako anti High Court eyageze maaso n'okubeera nga mwattu esalawo era bagobye okuwaaba kwe ne bamugamba nedda ssebo sooka oddeyo osome ddayo osome. Mathias Walukagga ebibye si birungi. Electoral Commission mugala wange yasazeewo kitegeeza kyeyasazeewo kyekyenkomeredde. Era njagala nkubulire bano bagamba ekituufu kiri nti Walukagga talina mpapula za buyigirize zimusobozesa kubeera nga yeesimbawo ku bubaka bwa paalamenti. Omubaka wa paalamenti olina okuba n'ebbaluwa eya siniya ey'omukaaga oba okuba n'ebyo ebyenkanakana n'obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga. Kati omulamuzi Kinobe yageze maaso n'okubeera nga munnange awa ensala ye bw'ati n'agamba mature age aptitude test certificate Walukagga gy'abadde mugala wange ayina era gy'agenda maaso n'okubeera nga awa ab'akekiiko k'ebyokulonda yali yaggwako. Eno yaggwako nga tennaba kubeera nga nominatingibwa. Nomination date yali tennaba kubeera nga muganda wange etuuka kati empapula ze ne zibeera nga ziweddeko. Era nti Walukagga okumunominatinga ng'Oktoba 23 ekituufu kiri nti bano eno baakolamu ensobi kubanga waliwo ebikyatunuulirwa tebamanya nti nno zino empapula ekyamazima tezisaanidde ziri expired zaggwako. Waliwo eyeebuuza n'agamba Segawa kati kaakati n'ebyobuyigirize biggwako ye bano okusinziira ku ngeri gye bageze maaso n'okubeera nga bataputamu ensonga zaabwe balaga nti ono yali tasaadidde. Era bagamba nti kati ono olwamaliza okubeera nga nominatingibwa era ne wavaayo omukulu omu nga registered voter mu bitundu eby'e Busiro East amanyikiddwa nga John Lubowa Kalimiro yavaayo muganda wange n'apetitioninga n'agamba kati kakati Electoral Commission njagala mumbuulire ono mmeeya wa Kyengera Town Council Mathias Walukagga yafuna ddi empapula ez'ekibiina ekya siniya ey'omukaaga ezimusobozesa okubeera nga yeesimbawo. Kale bino byalina era mutubuulire bituufu nga tulabanga ebyaggwako. Era njagala nkubuulire eno ensonga yawulirwa aba Electoral Commission naddala mu mwezi ogwa Novemba 2025 era ne basobola okubeera nga mwattu bongera okuwa ensala yaabwe. Kati tuyingira omwezi ogwa Novemba nga ennaku z'omwezi 25 kiraga nti issi weyagenda maaso n'okubeera nga esalawo negamba tusazeewo kino. Era mu mbeera bwetyo njagala nkubuulire Walukagga bw'atyo yagenda maaso n'okubeera nga asattira mature age aptitude test certificate gye yalina ekyamazima nga kiraga nti eno yali yagenda maaso n'okubeera nga emuweebwa Islamic University in Uganda IU naddala mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 12 omwaka 2023. Kati bagamba nti yali yaggwako mu mwezi ogw'omukaaga nga 12 omwaka 2025 kitegeeza waali wabulayo emyezi emirala 4 okubeera nga mwattu banominatinga ba MOP ba candidates. Kati kakati kitegeeza nti eno
yali yaggwako emyezi 4 emabega isi bwegamba. Era wano eno bwe basinza ne bagamba eno yaggwako ebbanga ly'emyaka 2 tukuziza ku bbali. Kati bano Walukagga bwali yagenda maaso n'okubeera nga apetitioninga wali eri mu High Court n'agamba nedda isi byegeze maaso n'okubeera nga esalawo ekyamazima bimenya amateeka teyina buyinza obwo kyetwandiise jurisdiction okubeera nga empozesa n'okunsalira omusango. Era n'agamba nze mature age certificate ekyamazima gye nagenda maaso n'okubeera nga ndeeta nembawa yali equated to advanced level standard. Era aba National Council for Higher Education bebagenda maaso n'okubeera nga eno bagikwetinga. Okitegedde bulungi nnyo, kitegeeza bagikakasa ne bagamba nti ntuufu nga bagikakasa beba National Council for Higher Education. Era nti eno bagenda maaso n'okubeera nga bagikakasa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025. Kitegeeza nti enkeera olya bulungi nnyo eno yali esemberera okubeera nga eggwako kuba yali yakuggwako nga 12. Kati nekikakasibwa nti nno National Council for Higher Education negenda maaso n'okubeera nga egikakasa negamba nti eno yenkanankana muganda wange n'empapula eza senior ey'omukaaga. Era bwe bujulizi Walukagga bwagenda maaso n'okubeera nga abuli abannamateeka be nabo ne bamugayidinga okumugamba munnange oli mutuufu nnyo nyonyini ddala. Kati kaakati bw'atyo n'asobola okubeera nga yeesigama kweno ebbaluwa ya IU mukana wange era gye yagenda maaso n'okubeera ng'emwongera. Era IU ng'ennaku z'omwezi 11 Novemba omwaka 2025 bano basalawo ne bagamba kati kaakati eno mature age certificate ekituufu kiri nti ekyaliko tennaggwako. Babikakasa mu Novemba nga 11 ne bakakasa nti eno ekyaliko tennaggwako era singa omuntu aba agikozesezza okweyongerayo emisomo gye ng'emyaka 2 teginnayita kitegeeza eba ekyali valid. IU nga begenda maaso n'okubeera ng'egamba nti singa weeyongerayo n'osoma ebbaluwa gye yakuwa kitegeeza eba ekyaliko. Kati kiraga nti ono munnange bw'atyo yagenda maaso n'okubeera nga yeeyongerayo okusoma kasi yafuna ebbaluwa eno era yeegatta ku University eya St. Lawrence University naddala mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2023 n'agyegattako ogenda maaso n'okubeera nga asoma bachelor's degree mu public administration. Era kitegeeza ono aba alindiridde kutikkirwa. Kati kaakati nawe byengenda maaso n'okubeera nga nkunnyonnyola njagala tutambulire wamu osobole okubeera nga osalawo omanye ani mutuufu ani mukyamu. Kati olw'ebyo byenkunnyonnyodde Electoral Commission bwe batyo bagenda maaso n'okubeera nga bagamba byonna twabiraba naye obuzibu bwe buva nti eno mature age certificate erina kuba ya myaka 2 era eggwako olunaku mugala wange lwe bagenda maaso n'okubeera nga bagikuwa oluvannyuma lw'emyaka 2. Era banero ne bagamba nti Walukagga mu kuwaayo zino empapula ekituufu kiri nti certificate yali expired era nga tebayinza gisinziirako ogamba nti nno etuukagana n'ebisaanyizo constitution byegamba. Obula bulungi nnyo kyetwandiise constitutional and statutory requirements for parliamentary candidates nga tetuukagana n'ogwo mutindo. Kati omulamuzi Kinobe naye yageza maaso n'okubeera nga akkiriziganya ne Electoral Commission n'agamba kati kaakati mu kulaba kwange okw'ebintu era ne mu nsala yange ono yasobodde okubeera nga agamba kati eno ebbaluwa eyamuweebwa muganda wange aba National Council for Higher Education ekituufu kiri nti toyinza gyesigamako kugamba nti omuntu ali qualified nedda. Era isi ekituufu kiri nti erina obuyinza obusobola okugenda maaso n'okubeera nga ono bamusazaamu olw'okuba nga talina bisaanyizo. Era ekibuuzo ne kiba nti isi bwebanga mbutuufu si yeesaanidde okupima obuyigirize bw'omuntu kitegeeza nti isi ekyamazima obanga agijjeko obuvunaanyizibwa bwayo. Era ne kiraga nti nno
isi waba giwabiridde omusango ne bagigamba nti ono kino nakino nayo erina okukozesa obuyinza obwagiweebwa okukakasa ekyo. Era ono n'agamba nti isi kye yali yeesigamako kiri kimu era neyawaabira nti empapula ziri expired kyekintu ekikulu kye tulina okubeera nga tutunuulira. Era kooti nti yagaze maaso n'okubeera nga yekenneenya neerabanga timeline ey'empapula ono we yazifunira bwe tutuukidde mu guno omwaka omwezi ogw'okumi okweregisteringa eno yali yaggwako dda. Era ono n'agamba okusinziira ku eyo timeline nsobodde okubeera nga nkitegeera nti kati kaakati empapula ezabadde expired ziba tezisobozesa muntu kubeera nga yeesimbawo. Era zino empapula zibagamba nti nno National Council for Higher Education egenda maaso n'okubeera nga mattu egamba nti zenkanakana neza senior 6 ekyo bakikola mu butuufu naye ate isi nayo erina ensonga zaayo kwesinziira. Kati omulamuzi Kinobe era yagaza maaso n'okubeera nga mwattu agattako kugamba nti ebbaluwa eyawandiikibwa IUIU ekyamazima tebayinza gyesigamako okugamba nti nno eri mu mateeka. Bo baba bawandiise ebbaluwa yaabwe naye tekitegeeza nti amateeka kye gagamba. Eri bbaluwa bali be bagiwandiise naye amateeka gagamba ki kyekisinga obukulu nti ebbaluwa eyava mu IUIU nga naku z'omwezi 11 Novemba eno ekakasa nti certificate ya Walukagga ntuufu era ekyaliko singa aba yagikozesa okwenrollinga n'agenda okusoma emisomo egisingako eba ekyaliko. Omulamuzi agamba ekyo si kyekikola amateeka. IUIU ekola byayo ne waliwo n'amateeka agafuga eggwanga. Bwe bamubuuzizza oba kale we yayanukudde ku nsonga ey'okuba isi eyina obuyinza okusazaamu omuntu n'okakasa empapula z'omuntu, ono yagambye nti Walukagga ekyo bageza maaso n'okubeera nga beemulugunyaako. Ekituufu kiri nti tebayinza nakyo wabudde kubanga Electoral Commission ekituufu kiri nti yeeyina okukwasaganya buli muntu aba yeesimbyewo. Era ono n'ajjayo article ey'enkaaga akawaayiro akasooka mu F article 61 clause 1 F eya constitution n'agamba nti kati kaakati eyo ewa Electoral Commission obuyinza okuwuliriza ensonga muganda wange eziba zitwaliddwayo nga ziropeddwa ku bakandidenti era nga basobola okusalawo nga okulonda tekunnabeerawo n'okulonda nga kumaze okubeerawo. Kati bwe babuuzizza munnange kati kaakati ensonga eno kati egenda kubeera nga ewunzikibwa etya? Ono agamba nti omutima ogw'etteeka kugenda maaso n'okubeera nga gukkiriza registered voter yenna okwemulugunya ku kintu kyonna ekisatambula bulungi ku candidate abayagala okumukiikirira era abawa ddembe okutuukirira akakiiko k'ebyokulonda n'awaayo okwemulugunya kwe. Era kooti yageze maaso n'okubeera nga ewakanya ebyokugamba nti commission kyagenda maaso n'okubeera nga muganda wange esalawo yali teteekeddwa okubeera nga yeesalawo. Byali bigisusseeko ebintu ebirimu obuyigirize byali tebirina kubeera mu mikono gyayo. Era kooti yasobodde okubeera nga egattako n'egamba kati orders ze tusembayo okubeera nga tuwa. High Court yagambye Walukagga okusabako ekyamazima kubadde cancelled era ne nomination zo ziri cancelled. Era kooti negala maaso n'okubeera nga egamba nti mwene embeera Walukagga ne be yatwala mu kooti ku bonna teri n'omu agenda kuliiririra munne. Buli muntu ssente z'akozesezza okuwa balooya be ne kosi z'ataddemu buli muntu teri n'omu gwe bagenda kubeera nga baliyirira. Buli omu talina liirira munne nti oba Walukagga gumusinze aliirire bali eri bye yaloopye. Buli muntu alina okubeera nga mattu yeesasulira ebisale bye. Kati era ono yasembyeyo okubeera nga agamba nti saawa zino eno ekiriwo kiri nti okusalawo kuli kumu. Walukagga ali disqualified
okuva mu race eya Busiro East wakati mu kubeera nga tugenda mu kalulu aka 2026. Justice Kinobe muganda wange bali yageze maaso n'okubeera nga ateekayo je Kigongo at ugandanationalmedia.com. Kale zeeze ensonga.